oluvannyuma lwa President Museveni okulonda omuduumizi w'amagye omuggya General David Muhoozi abadde agaduumira General Katumba Amala akwasizza General David Muhoozi w'ofiisi mu Butongole. General Katumba Amala asibidde General David Muhoozi entanda okulaba ng'embeera y'abannamagye eteekebwa ku mwanjo naddala engeri gye basulamu kubanga obutebenkevu bw'eggwanga bwetoolooledde ku bo. Mu bintu General Katumba byakwasizza General Muhoozi mwe mubadde ssemateeka wa Uganda, ssemateeka wa UPDF ne bendera wamu n'ensimbi enkalu eziwerera ddala obukadde 7. General Katumba mubaka bw'obusembyeyo ng'omuduumizi w'amagye mwennyamivu olw'embeera y'abasirikale naddala mu byensula era nga kwe kusoomoozebwa kwasanze. Agamba okulemererwa okuzimbira bannamagye ebisulo ebituukaganya n'omulembe tekyava ku bunafu bwabwe wabula tebaalina nsimbi zimala. Nga General Amala yakamala emyaka 37 mu magye agamba avudde ku ky'okuduumira amagye nga musanyufu kubanga UPDF kye kitongole mwasoboledde okuweereza eggwanga lye okumala ebbanga eddene naye n'alaba ng'ataddewo enkyukakyuka ey'omuggundu nga waakomye wagenda okutandikira mu buvunaanyizibwa obulala obwamuweereddwa nga minisita omubeezi ow'ebyemirimu. General David Muhoozi kati afuuse omuduumizi w'amagye mu Butongole asuubizza okumaliriza ebyo General Katumba bye yatandikako. Mu bintu UPDF bye yeeyolekezza obwanga mwe muli okutuukiriza endagaano y'omukago gw'amawanga ga Africa guyite African Union ey'okuzimba eggye ly'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa eryawamu erisobola okweŋŋanga obusambattuko bwonna. Nasaka Joweria, KTV, amalindirire.